Wakati ng'emmundu etokota mu ggwanga erya Ukraine, Pulezidenti w'eggwanga lino erya Ukraine Vuladmir Zelensky akoze olukyalo olw'ebyewuunyo mu ggwanga erya Bungereza bw'atyo n'asisinkana Ssaabaminisita waayo Rishi Sunak. Mu bubaka bwe yayisizza ku mukutu ogw'omutimbagano ogwa Twitter, Vuladmir yagambye nti ayagala okusisinkana munywanyi we Sunak okubeerako enteeseganya ez'omuggundo ze batuukako okusobola okulaba ng'olutalo luno balulinnya ku nfeete. Kinajjukirwa nti eggwanga erya Bungereza lyalangirira ku lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde nti ligenda kuweereza ebyokulwanyisa eby'amaanyi muno nga mwe muli zimizayiro ezikubira ewala nga Pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine bwe yali asabye okusobola okulinnya olutalo lwa Russia ku nfeete. Vuladmir Zelensky aludde ng'ajja asisinkana abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Bulaaya ng'agenda asolooza obuyambi okulaba ng'alwanyisa omulabe Putin, Pulezidenti w'eggwanga erya Russia. Mu bubaka bwe, Sunak yakkiriza nga bw'agenda okuluma n'ogw'engulu ng'ayamba munywanyi we Vuladmir Zelensky mu lutalo luno. Zelensky ye mugenyi asoose okuva mu ggwanga ery'ebweru okusisinkana Mr. Sunak, Ssaabaminisita wa Bungereza, ku bugenyi obutongole mu maka ge ag'obwa Ssaabaminisita. Era wano Zelensky yeebazizza nnyo Bungereza olw'obuyambi obw'amaanyi bw'ezzenge emuwa okulaba nga bawalampa olusozi gambalagala ag'olutalo luno olubafuukidde akayinja mu ngatto. Bw'atyo ng'obubaka buno Zelensky abuwadde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire olubadde olumpi ddala, luno nga lukoleddwa bw'abadde nga tannaba kusisinkana kamukyaza.